Binemye biganye binemye sicyabidamu binemye biganye binemye sicyabidamu bulungi sebo ogamete sebo jendi akabuliro n'akanyiriro nyiridde we bali kusiima ebyaddala akabuliro tetusinkanye mbadde mu studio era nga bonsanze nga ngezaako kuwandiika nnyimba ezira kuzirekodinga video audio era wonsangidde kabuliro ako mbadde mu video nga njiya nnyimba nga tetwakulaba ku birthday ya mukulu wo oba mutowo oba mukulu oba mutowo nze n'ebintu bya birthday mukulu muhoozi gwe mukulu we baye mutowo mukulu wange asingako ndebiri yali aweza 48 ndowooza ndi mwana mukaaga ate abasinga badde bakubalira mwata n'abalimba bampayiriza ndi kyana kito myaka 46 kito kitegeeza muhoozi akusinga myaka nge tetutandiwala nnyo era abamukulu we katonotono kwanze ni wa 76 ku birthday nga tewalabika bintu ya birthday byo neyange ennyini sigimanyi kati sitera nnyo kubiwa budde birthday kati mwenensi oba okuza birthday bulamu bukoledde ki okitegedde kirungi kikyofunye mu kuzaalibwa kirungi kikyofunye mu kuzaalibwa fulufiga yatugamba yali agaba kaadi eziyita abantu abayimbi ku mikolo oba teyakuwa saagala gendayo ewo saagendayo okowaayi mbadde mpitayita alina akayimba kempulidde abantu bagaanye obadde otegeezaki embeera eriwo ogiraba nze bwemba nnyimba oluyimba nsooka kunoonyereza naye nayimbye oluyimba olukaŋŋamba nti ntambuzza enjiri abantu bawagire sisitimu ebirungi gavumenti byekoze nze ebbanga lyaliwo akomewo takomawo naye nga bonna ku kyenafunye ky'abantu bagaanye so emesagi era gyenyimbye yeri mu luyimba wasinzidde ku ki nasinzidde kusinzidde mu bantu nemmanya nti bagaanye emesagi enyimbye nempanika katugambe nti ate okyuse awe mutannamanyira awe wali obuzibu sikyukangako kyendi kye naye nkuwa message nga bweri kati radio bwekubikira tokyawa radio olinda muba mu radio lwekuwa oluyimba ate ne muba mu radio lwekola ki lwekubikira naye ogera n'oziika n'omanya wano amawulire gempadde si malungi ate leero gempadde malungi so kino kyenoonyereza abantu bakoze ekibagaana naye nawe oli munnamawulire osobola okudda mu bantu n'onoonyereza nodda n'agago noga ate bagaanye Mayinja alimba then you move on nenze kukyenoonyereza abantu bagaanye mbadde njagala osooka owuliza oluyimba olwa buli munnayuganda awuliza oluyimba amanye abantu bagaanye bate bagaanye nenze gyempisa yonna abantu bakoze ki bagaanye ate nga nnyimba kituufu oza tuleeta munjawukana mu kibiina ate kino kyenkugamba kiri openi nkuwa message nga bwetambula message nga bweri nga bwe natambudde nze nnyimba ekitumala kukinoonyereza kati gweyina amawulire goyagala nga tasigenda sanze mbantu newuliriza oluyimba ojja kulaba oba luleeta njawukana oba lulimba oba lwa mazima naye nga abantu bagaanye abantu bagamba nti mu kwefuula gwakwata ekisooka abantu nedda kizibu ekiriwo nti okuntegeera olina okuba nga otegeera nnyo kulu ogamba abantu bagaanye nga tulina northern bypass akulukuta bulungi tulina Entebbe Express bali mu kuzimba neno flyover mu kibuga Kampala n'ogamba bagaanye kyenabuuziza nange ne baŋŋamba enguudo za kusasulira abasinga tebaziyitanga nako owa boda tokkirizibwa atalina ssente tosobola kuyitako kati ne bamaliriza nga bakoze eki nga bagaanye nze nkuyimbira kyenzigye mu bantu abantu bakoze eki bagaanye emuzeeyi ng'akoze nnyo amalwaliro kirudduwaali bagenda zimba lubowa ne mulago bamu innovating era bagamba baali tebaagala malwaliro baali baagala ddagala agaaliwo gaali gamala nga ne bogassaako langi nossaamu eddagala kimala nange mbiraba naye abantu bakoze eki bagaanye nze nkuwadde buwi message mu luyimba obuzibu mu ennyimba muzitekinga personal yensonga lwaki ati agenda kukka kubanga mwagala tuyimba obuntuntu nga tebupazolingana ku muntu mutwe tebumuwa kulowooza kukirowoozaako artist aba messenger w'abantu kati lero nsobola okuwa nti kino ne ku luno okugambye ku kyendabye abantu bakoze ki bagaanye kati tugambe nti wali mu kalulu wali tobiraba bankakutuma kati abantu nana sijja gamba akalulu kaali kalango era naliyo nali sinababuuza nebyo nebivudde afuta abantu bagaanye kyendabye mukole okunoonyereza mulabe bakkiriza oba tebakkiriza
nze kuyimbira kiriwo n'ekyanja kuyimbira ekirala leero oyinza okuba ng'onyiize ennyo kubanga maybe nga tekiri ku side yo naye ate lwe nayimba ekiri ku side yo maybe ojja kusanyuka naye ng'ekiriwo kati abantu bakoze ki bagaanye tebagenda kutwala nti nno ofuse opposition bane I'm an artist kati buli lwompa kikyokuyimbako oba otandise to limit my potential. Okay. Kati siri mbya bufuzi kugamba kiri ku ground abantu bakoze ki bagaanye. By the way luno sire luyimba lugenda okusooka mu nyimba za kwa controversial. Nze buli luyimba lwemba dende tante ate lwaki oyimbye bwoti ate balinda bakuwandiikira lwe baagala bote bawandiika. It's not right. Abasinga bagenda lowooza obala ka sente ate akalulu gwe bw'obagwa okanyongera kati gwe wese gwe bw'obagwa okampa oyagala bakuyite ate batya no muleke talenti yange ekule ngivuge nga bwenkola ki bwe nina okugivuga kino nkyogere ne kino nkyogere. Activist tobeera bwotyo osobola let me tell you the word activist because I'm an activist. Osobola okusanga omusajja nga avumirira omusajja olw'okuba omukazi so walirowoozeza nti ate omusajja lwaki avumirira omusajja munne ng'akubye omukazi kuba kati obeera mu kunoonyereza n'ekyo gyeyo ky'oleeta kyo bwe kuba kunoonyereza nzaawo mpanise abantu bakoze ki abantu bagaanye bajja kwebuuza mitendera ki gye wayise ng'onoonyereza criterias era mu kuyimba nja kulagako ku vidiyo gye mbadde nga nnyimbira bentuukako ssekinnoomu n'ebyo mbagamba baabigaalira bagaanye. Aba wano mu Kampala basinga okubeera ab'emitwe eminene oba be watuuseemu bokka? Natuuse ebitundu bingi wuliriza oluyimba ojja kuba n'ebitundu gye natuuse mbimenye ojja kumanya nti bagaanye. Luno oluyimba lukuteekawa burandi yo gwe ng'omuyimba mu kulaba okuko okuyimba ennyimba eziri nga bwe mulowooza si kipya ku nze nnyimba abaliyo ne mumpa makisi oba ne mutampa but nze bwe nti bwenkiyimba bwebbanga lyemmaze nga siyimba era sirabye wakiyimbi so nze nkuwa research nga bwavuddemu bw'ogenda bakebere obulwadde buli omu aba ayagala kumugamba tolina buki bulwadde naye mawulire gasobola okudda ne bakugamba oli mulwadde so olw'okuba leero nkuwadde mawulire gotasuubira kati bakugamba nti oluyimba lujjeeyo ate lwaki ndijja nti tebagaanye naye oleeta bulesi luyimba lula n'ogamba nida luno oluyimba lulimba lugamba abantu bagaanye naye nza okusinzira ku kino abantu tebagaanye kyogamba okusuulawo tawulo kyabuntu ogisuddewo naawe kati abantu ate olugireyo lwaki ensonga y'amayinja osuulawo tawulo ogyogerako ki? Nze sigirinaako obuzibu kubanga bannange olaba n'abasirikale olw'emundu weevuga ne batuuka ne bawanika kati oyo yali ate atali w'amagye so omusajja abadde ng'ayimba ennyimba ezinyiga abantu emitima so n'olwekyo ng'ate ayimba ebiri mu bantu so nga bw'abagambye yakoze bisaakye ng'aga abantu bagaanye so waba alaba agezaako n'anyonyola abantu n'agamba ne muzeeyi akalonala ng'abantu bagaanye era kyakomyewo yajja n'ayimba bizzeemu kati ali ku luno azze agenza okukola bisaaki azze n'omulamu gamba nti bagaanye era naga atawula agisuddewo so n'olwekyo okuwanika kya buntu senga oli okusinzira kyabaakola alaba alemereddwa bagamba sikina ebisipi tebyaka tolowooza nti nno ayagala kulya akasente ke nyalemwera bamuyite bamwongere ate n'ayimba oluyimba bwerutyo nze mba nemanyi okukali yandibadde awaana bawaani omuwagira nze okusinza muzeeyi engeri gy'ayogedde wano n'ebyayiseemu wagamba nti mutuufu mpanise kitegeeze mundu evuze n'awanika abantu tebalowooze nti naasika buganzi mu bantu byayimba si bituufu tabikakasa nedda omusajja oyo olwedde muganzi tokyanoonya bawagizi muganzi lwakuba nti ekiriwo kiri kimu nga wagambye nti eri yali agenze kuba kalango ngomanyi nti omuyimbi yasobola okuba akalango yasobola okuba akalango eba business by the way ekirala nti omuntu yenna wabanga omulimu gwakola bamusasula nga gwalyako kyangu nnyo okugambe bwogenda awantu wonna baba nga bamuwa akasente okulanga naaga wange nkolerera sente ate gwe mulimu gwange so abantu naffe tuluveeremu endowooza emanya n'omanya nti omukulu naawe omulabira ddala nti yali agenze kulya akasente kitegeera naye ng'omanyi nti ali kumu ekyo nammwe mukiraba bane naffe tulema ate bane abagizi kwesiriwaza zanya yali agenze lya akasente ekyo nammwe mukiraba baba lya akasenteko ne baddukayo owulira bulungi bakolaki omuntu bajja nali akasenteko ate n'amala n'addukayo wabeera kibayita contract
yali akuba akalango mission n'agigusa era bwe yakubira yalya kati ate ke yakubira akalanga ate amuvuluga obudde nedda contract yaggwako ate yamusayininga bulamu bonna Mayinja gyogerako ki mutuufu okulya akasente k'omuyaya ate n'addukayo we bigaana okola ki ate Mayinja kyasinze abalala takoze nga ba MP babatuma bagende babuuza abantu oba bagikwateko oba tebagikwatako ne bajja ne bawayiriza abantu mu palamenti nti bagambye bagikwateko naye ye Mayinja gye bamutuma ogenda okukyusa abantu olwamugambye embuno talinnya wano taddamu taleeta n'omulala ye najja n'ayogera amazima kati amazima ge mutayagala olowooza ali seefu obudde buno ani Mayinja ali very secure kubanga ayogedde amazima kakubula ekintu kimu amazima tebagekweka amazima tebagekweka ekirala omuntu wayogera amazima aba ayogedde gwe n'osigala ng'onyiize Mayinja kyakoze kirungi okwogera abantu ekituufu nti nno bagaanye kubanga tebamuwuliriza bagaanye tolowooza nti naagula buganzi mu bantu Mayinja amaze emyaka mingi nga muganzi owulira bulungi si muntu yali egombye nnyo okufuna ssente okusinga obuganzi kubanga amaze emyaka mingi nga muganzi kati Mayinja ogenda kumugamba buganzi ki naye waba adze n'ayogera amazima kyekituufu ayogera amazima bagaanye naye yeetikkula mugugu gumuzitoweredde abantu bagenda okugamba mbuno omusajja mulungi bamugamba enguudo yazimbye enguudo ne bamubuuza ate ng'ozisasulira 15 yazizimbidde bagagga nga mutuufu ebizimbe yazimba emalwaliro nti ate nga temuli ddagala gwobaddamu ki oba gwe Mayinja nze Mayinja muwagira okwogera amazima era bannayuganda bawuliriza amazima ga Mayinja